nkwaniriza nnyo mulungi ndaba yonna gy'osinzidde okubeeramu ndaba nze Habiking Uganda muzzukulu wa Mugema emabegakaawo nakuleeterako ku sitoola ey'omukulu gw'olaba ndi naye y'omuzeeyi wa famire yali mu mbeera etali nnungi kati nno olwaleero nja kusooka neebaliza eddala abo abasobodde okubeera nga bayita ku mikutu egy'enjawulo okubeera nga bambi babaako kye basindika okulaba nga muzeeyi ono akola ki ayambibwa naye abasinga mubadde mubuuza ebibuuzo bingi nnyo nga temunasindika buyambi embeera ya muzeeyi gyalimu muzeeyi ono abasinga obungi mbeebaliza ddala mwabasobola okulaba embeera ya muzeeyi ono ebigere bino nti ebigere bya muzeeyi bino birwadde bamu bampa bulamu ne bagamba nti ayinza okubeera diabetic nga alina sukaali so kakati nga bwe tugezaako tulinako ebintu ebitonotono bye tusobodde okujja naye tebiri overall tetumaliriza kubanga tukyalisiringa obuyambi obulala okuva eri abantu naye ekitulese wano olwaleero tugezaako kumanya muzeeyi tuyinza kukola tutya kubanga tetusobola ate kuyamba nyumba abaana ne bafuna ebyokulya n'ebyokwebika omufaliso ng'ate muzeeyi mulwadde so olwaleero ndi naye wano muzeeyi sooka obuuze kuba kulaba nsanyusa bbala abakadde bange mwagala okufuna obuyambi bwange nga nze alina mukadde n'abaana oyamba abaana bange oba okuyamba nsi nange nkyagala kituufu nnyo munyambe eddala muzeeyi Kasule gambi nze Kasule Patrick origino naye musajja mufuumo sirimu tentekeeraki sikyalaba ndi muntu mukulu naye emirembe gyange gwako baana birimulebange ebyokulya sirina werekasiraba ennyumba yandemerera byokoleebya sikyayagala naye n'abaana bange era bwoba watunuulidde bonna ng'obalabye bwoti labani buli bwana bakufaanana bonna naye efuna yasiye kuyeya nagezaako okukola nenkola yannema nakola netunnemerera nebuno bwakaguliko nkyakola naye simanyi oba ndituukawa mukukola kati awo nabanywa bungi nimmanzi wanguluma ewasinga okunuma ebiraka ali badde tubirekanga nimmanzi wanuma noba otunulire naawe nawolabe wange nawe otunulire ensi amaanyi gange takabiri kuliraba gendemu okukuba lwabigere tobiraba bigere binnuma ndikubiri omwana omulenzi oli mukulu yandibadde asodde ettaka omwana oyo omulenzi mukulu naye naye alina emirimu gyebaagala sente olwaleero yayagala siringi bitaano olwali yayagala 10 oba 5 tosobola mulemesa kufuna 5 togenda bimuwa wabimuwadde 5 ye agenza ku mulimu gwe afuniye 5 afune naye kyabeerako nakyo kati bwokinoonyereza olwaleero nga ggwe oli muntu mukulu galugamba omwana oyo lwaki akoze bwana kati muleke asooka atunge 5 byewali bwanaakomawo naye akantu ako kaalemerera kuba twakagezaako n'ennyumba yennyini gyolaba yazimba okweyo ettaka eryo ettaka lyolaba eri nyumba kuyazifu mpola byakwata mpola anyway kakati luli toyi kintu kyetwasembayo okulaga abantu bano emanju wano tugatambula mpola abantu bano lwaleero nzesala buli kimu tukitambuza mpola jangu tugende tubasabe mu byonna byetutunuulira tutunuulire nnyo emanju wano basobole okubeera bwasulaba tovaako tukyali ku Adukilide Uganda programu eno tukola busente abakashi business consult tugenda kusigala twogera kale bino atulaba
eno gyenkutwala ye manju wa muzeeyo muzeeyi wakugola kakati muzeeyi sokoti wano we mufumbira kiyungu kyekiyungu kale kyekiyungu kyaffe kale kiina kiyungu wabula nateekawo temporary kikubeerawo bubeera naye kiri kumpi nnyo n'enju tekikuba ebbugumu ate ng'osula saidi wano kikuba ebbugumu naye ekyebbugumu kyekyo kuba ennyumba yasi yagamba nti ya ttaka tekiri affectinga nnyo kale tugende maaso tugende eri soka abantu bana bakulaba balaba njagala tugezeeko okubeera nga tunyonyoka buli mbeera nga bweri omuntu ayinza okubeera munaabirawa tunaabira wano mabega w'ennyumba wano wemunaabira awo tunaabira wano mabega w'ennyumba olina kulaba budde nga bumaze kutumbera omale okumunaabi mumala kuziba waleme kuba kuziba onaabi kati omwana bwokusati obudde bulakade gwosobola okunaabira wawo wetagamu akayigo mbigattagatta bikyaga mbigaanyi sibiraba oba biŋŋaanyi oba byebigaanyi sibiraba tukyagenda ddala maaso puroguramu eno eteekebwa mu sente awakati embeera eno gye tuliko tugezaako okulaba nga tugezaako okulaba nga tunyonyoka embeera eno kubanga luli tuyinza okuba nga twafuna emboozi ya muzeeyi ono naye nga bingi byataatulaga bingi byetutasobola kukola ki kubeera nga tutegeera muzeeyi wange muno kino kyakyabumi kyabaana bateekamu baana bano balinamu obumyu obwabwe baana bano balinamu obumyu obwabwe nagezaako betetenkanya babeewo nga wekugambye nti abaana tosobola mugaana kukola wali tosobola kugaana kukola eno muleke amale okufuna ekikomi kye tusembereko wali abantu bano tusobole okalaga tooyi emanju nga webafaanana tusobole okubeera nga tunyonyoka embeera nga bwekolaki nga bweri naye nga eri embeera bwetutuuka wano oli twali wano n'otugamba ekinya kyero gwe yakyesimira okyakisimira kyatambula neokikamu otya nga nkuba etunyingi toseerera taata bwojja nawe bukkirirawo oba olaba kyogenda okukola oba okiraba nomanya nti byakutambula bwengambula obudde buno obudde kati ennaku zonna oba omulinzeeko embeere omusana guddemu awo oba okkirira bulungi tujja kuko ate twagala efuuti nga 5 zokka ezo zolaba ziri fuuti 19 oba 2 kale tukyagendera mu maaso tulaba twagala muzeeyi onansonyiwa leero okutambuza naye kyenjagala ekibujjayo wakitegedde njagala tulabe nga tuyambibwa so njagala abatulaba sembera kuba njagala abakulaba bategeere buli kimu nga wekiriki nga bwe kiri okitegeera njagala tusabe nti twetaaga okutuzimbira tooyi nga ne tooyi bagirabako gye basobola okukola ki okuzimba sembereko kwalibalayo tooyi gye mukozesa wanya muyo ekyasinyiza okutuza enkadde gye mukozesa isimatuuka mu kimula kale gwe nno atulaba ogirengera bulungi gwe nno atulaba eno etooyi yaffe muzeeyi jangu omunyonyere bulungi wano abantu kyetusinga okusinga okwetaaga twetaaga ebyokulya naye bannaye ebyokulya bye munaabituwa ng'embeera ya Kabuyonjo si nnungi era kikunaabanga abatayambiddwa kati muzeeyi njagala wano oba osinziira osaba abantu bano bakuyambe tooyi eno ekolebweko ekinya kiri kimalirizibwe wakiri wali wakolebwe wano tumanye nti nange mukama wange tenwanirira tolaba kiri ekikadde nakirase nkima kiri ekipya njagala kiri ekipya
kitambule kibwe nikikyagaanye mbeera sirina sente wadakato kyegambadde ne sente tinandibadde paliriza kiri wano nenvaawo kuba kiriya kiri singa kiba kimaliriziddwa ne kizimbibwako kuba kirina okutabaako baasi naye nga kizimbiddwa okay akale nno gwe nno atulaba kane tusaba buyambi mwebale nnyo abasobodde okubeera nga mucontributinga naye toyireeta eno yeetaaga okukolebwako olabira ddala nga batekinga risiki yamaanyi nnyo okulaba nga bakozesa toyi efaananako bweti ne muzeeyi omulaba muzeeyi mulwadde ate raba kabuyonjo gyakozesa nalibadde kakyensobi naye olaba nasalawo kwanze kanyekwatirewo nsime toyi ndabe nga naye nagisimyetinga naye yannemerera okusumetinga ntambula mpola nga buwulira ndaba oba ndikikwasa ntya naye simanyi nebikikwasa nga kuluma okuzimba toyi mukama katonda nga yemubeezi buli kimu kijja naye kanzikirize okay kale nze habikinga uganda nze ndoza tudde nga wolabye mabega eri gye tubadde ye manju ye kabuyonjo yaffe nga famire eno gyekozesa nga bena kutegeeza mu kusooka mukyala ono gwolengera mu kamera bamuyita Tasha mukyala yava ku tiktok eyo yayabira akavidiyo k'omwana oli omuwala nabunya ng'akaaba naye nantuukira nangamba habi njagala okulaba nga famire eno ekola ki mbaako nange kencontributinga wadde bantu bangi abaavaayo naye olwaleero situtubadde tulina okujja olwaleero tuzze lwangubono naye ate kituyambyeko nti tulina ebirala ate bitukoze ki betwongedde okutegeera era omukyalo nno kasooka atubuuzeeko atweyanjulire obutegeere naye nga yafunye eddamukwano gwe olugolaba amanya agekikanze akasimaho basinga bamalinga Tasha sasa nnyo kulaba ku mikutu gyaffe gyonna ogwa habikiri Uganda mukusookera ddala nga wakalaba kavidiyo k'omwana awawulire bwe wakalaba nga akaaba owulire amazima nawulira bubi kuba ndi mwana muwala pass through a lot of things yadde nze saafuna mumukisa kubanga vidiyo zavaayo naye nagamba kantole kyerenka omutima gwe nnyina nze obanga omugabi yadde sirina nnyo wakiri nsobola ogenda nembalaba n'amatuuka ennyina wasooka kulowooza tufunye endowooza nga walowooza bino bya ddala bya kiyaayi kiki ekyasooka okukugira mu bwongo ekyanzirira nze nakimalirawo nti byaddala kuza nikukusafa era njimanyi saalowoozaako nti yadde byakiyaayi tayinza kuba stand omwana ennaku yali agiraddira ddala ng'emulumira ddala ku mutima kale agwe naatulidde oyo neyo Aisha waffe Tasha yafubutuka no ku TikTok awo manyi platforms zino tugenda tupostingayo ebifaananyi tupostingayo video nga twemola naye nze yange nagamba kantekeyo embeera y'abantu kyampadde ng'essanyu nti ku TikTok kusobodde okuvaako abantu abacontributing nga abadde bayita ku YouTube n'abacontributing era olwaleero tuyize naawe but next time tugenda kudda naawe olabe contributing nakoze naye nga tusanyuse nnyo weebale nnyo okubeera ng'ojja muzeeyi wuuno mubuuze Ramba kola kwanga bwe ng'omuntu bw'obeera n'omuntu nga wazaala mwana omanya nti olina okumugula olina okugira olina okumulabira olina okulabula tolina kumusuula kulaba kati nze engeri gy'oli nti oli taata
waddo like wabeerawo challenges abazi kufuna like obuzibu abawala bwe tuyitamu bakukira si engeri y'okuzaamu waddewo emirimu gisamu nansonga enyumba nga ndimu yakituma era nasembayo nga nemwawulamu n'abeera saidi niyo nabeera saidi nga namubomanya embeera ekyamanya naawe osobola kumanya oba wagenze eri bwolazeewo simanyi. Okay, Tasha, mzee ono bora abana bano balina mama waabwe teyafa gyali maama gyali naye maama yabaleka yabalekera taata ensonga taata gye yatuwa yatugamba bwavu si bwe kyali ta bwekiri bulabika wamugala ate bubatabibwaku kyaki ekyamu bwali bwavu nga simukubangako kizibu okay ndowooza owulidde oli mukyala oyinza olekawo abaana mubuto singa oba obazadde olina mwana sirina naye amazima go nga nze nga nze kyemmanyi through my own experience omukyala yenna olina omwana nga golaawo olubuto lwakera ku makya nebikuluma osakera ku makya noleka abaana wakiri bonaabona nabo no matter what the situation. naye ono si ye maama gwetusoose okuwulira aleka abaana tuze tubalaba tubalabye abalumwa olubuto mpaka myezi 9 namusula mutolera tubalabye bonaawe naye nze sikiwagira. olowooza ki ekisinga okuviirako bamaama bano okulekawo abaana? olowooza kiki ekiyinza okukusindikiriza singa oli maama amazima gaana nebaleka nebabambe nebabeera mu mbeera nga kale abazadde abamu sigenda kukuwasalira bonna abamu balekawo abaana ng'ate ekitaasa abaana ng'alina ensonga ze nga nga yakiraba wanaalekawo abaana maybe bajja kijja bayamba okusinga bwe yandisigaddewo abalala balekawo abaana lwambeera naye era embeera bannange embeera ne bweba etya omwana aba mwana namunyoga muti soka obuze twakula wangi obugamba otya oyo nno erina bunyaafe mwena gwe mwalaba tumusanzeewo waali obugamba otya omukulu gwe mukulu wooli oba oli mukulu ngaoli wakiwagomyo okuva etwava ino ebituba ngaolinga ayisanyako kiki oli mulwadde oba otidde? Okay, kale tetugenda kulwawo nnyo tulina ebintu ebikyokoma mukyalo ono byakwetukidde muzeeyi ne famire sijja gamba nti no mwekakubaa muli wamu naye tugenda kukomawo obutasukka nnaku 3 era tugenda kukomawo nga twetisse ebintu ebimala era nekyatoli tugenda kukirowoozaako tulabe engeri tetukolaki nakyo gye tukirwanako okulaba ekintu ekirala kyokufuna bujjanjabi singa tuba tunoonyezaayo etwaliro osobola okugenda n'ofuna obujjanjabi kubanga naye kenyini olina okuwona obujjanjabi bwo njagala okujjanjabibwa kubeera ndi mulwadde era saagala gamba nti siri mulwadde ndi mulwadde obujjanjabibwa njagala naye sente kirina wenkatola wadde akaataano kirina wadde 10 kirina so obujjanjabi bwetaaga naye obujjanjabi bwonteeka mu bujjanjabi olwaleero ne bwongamba okuva wano olwaleero munteeka wali baali bampa obujjanjabi bagomba kasitaabawo se neze siasa zigenda mu ddwaliro
wali ofunyeko omukisa ogendako mu ddwaliro omanyi kiki ekyetagisa okukolebwa? Nagendako mu ddwaliro era ne buba bulwadde nga bw'obulaba nga bwe mbulira bigere naye tebimanyikiddwako bulwadde ki oba obuliko naye mpozi nga bantutte mugundi musikaani basooke bankebe. Okay, kale katusooke tukukwaseyo ebintu byammwe omukyalo ono yasobodde okubeera nga naye yeetikka ng'eno ate tugenda kukomawo n'ebirala tugenda ate twongerezaako awo naye ng'ono ye yafuuse muwalawo naye tujja kubanga tujja natukulambulako olaye ofunye eggwala eddungi kama yebale kumpa mu kisooka nabunyola ofunye muganda wo osanyuse ono mukulu wo kansube byonna bye mubadde munyumyamu wali munyumiza kale tugende tusobole okubawa ebintu byaffe tusobodde okubeeta ne Tasha tubaako. Yegwe Katonda ateka amazzi mu ddungu, oli Katonda ayimusa abavu mu nfuufu, olina amaanyi abali batalina ssubi wabawa essubi, olina engeri gy'obikolamu. Dawudi eyali omulunzi wamufuula kabaka, olina engeri gy'obikolamu. Gideoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi, olina engeri gy'obikolamu. Yusufu wamufuula katikkiro kuva mu buddu, olina engeri gy'obikolamu. Olina amaanyi nze n'ennyumba yange tunasinza Katonda ekiseera kyonna. Kanyimbe nga wesinza ono yaze kulabirana kati gwe ebibyo nange ebibyo bigenda kuggwa nange bano balekerero banyume bwosirike bekye nze nkomewo ojja kulaba ebibyo taata asigala taata okutuli fena otuli kakati abatulaba ebintu bino Tasha ono gemulaba byasobodde okubeera nga tuikirira famire eno era bino byasobodde okubeera nga kolaki ale Tasha toyanziza nnyo mwagala okusiima naye okusiima okwenjawulo okwebaza okwenjawulo kugenda okuluma eyanyambyeko
kale saabagenzi kakoza wazi naye yanyambyeko kinene n'abalala abanyambyeko nabo mbeebaza ndabamu kugamba kyakukutteko mumuli basajja temumanyi kamuyekyeki kamuyekookya nagambye badeno kiyinza okutwalako emyezi egiri kale nabonyesa okujja wano weebaze mukyalo eno ate tusobole okubeera nga tugendera maaso banaye mwebale nnyo abatusobola okuvaayo namuyamba nemukolanga omukyalo ono bwakoze Tasha kubanga tubali tukyagezaako okugattagatta tulabe nga tujja tuyambe kuba yaffe munywayife tujja lumu ekyaffe tujja lumu naye kati omukyalo ono yatusitudde bwogwo ffe tugwa bugwi ne tujja lumu ne tugamba fadiyo tukugumayi naye omukyalo ono yatugambe katujje yabaeko kyakolawo ekirabe kabunya kakati nje tugenda okukola nabunya omusoko okugasa ogumukwase tomukwasa nga kigwa mutowo jangu nabunya kwasa otukwala ebyo kituuko tuleeko yakuba ate bantu eyanze nyawe tuyamba mukamera jangu muyambeko gye kibamukwasa mugambe kibamukwasa nga tuyirya twala walieri twala walieri kakati nabunya zino ngoye zebakuwadde tugenda kuleka ngaoli simaati ogenda funako lwoyambalako osiibule abakulaba nansi egwe nabunya gwe tusanze muzino ngoye abula nosonyiwa kubanga lisinga neseshaiya eri basiraamu okay bana abatulaba Tasha we bwatu wakoledde nabunya oluvannyuma lw'okumulaba vidiyo nga mbeera nabunya gyayitamu musimu so bwatu nabunya okwasa neblanketi ye nabunya esaawa zino ye ali soteri nabunya sigikuwadde ekyo oba ndikuwadde kulamwana mwana muto sinza ddala ya mwana nabunya afunye ebibye afunye ebyo kitegedde muzeeyi bracket ya muzzukulu nabunya bamulanga agizanyiramu okay kale nabunya webale mukyalo ono ebyo amazigo gaye gewakaaba tegakugize kati gano gasanyu gannaku sanyu nyatunali mukamera bakulabe nabunya ate agokaaba gaki tusanyuse gasanyu owulire otya okubanga ofunye nga kale ofunyeyo ku bino munaye Tasha ono bwolaba yakulaba yalaba vidiyo yo ng'okaaba nga bw'okaaba kati n'agamba abi nze nabunya kwenfiira naye bambi n'abayita ku tiktok bambi waliwo omukyala awo kirabo bambi nammwe mwebale nnyo abasobola okontributinga aye nabunya nno tebinaggwa tukyakomawo muzeeyi obuyambi tukyaleeta buyitirivu naye katusooke tumanyize Tasha ono ye waawo kijangu wanosembera webaze bulungi njatunula ali mukama nti abatulaba bali wali kale muwala ono mwebaze yakoze omulimu gwamaani naye nga tonebaze asooka akukwase kasukaali omugaati akukwase
Tata kukwasa. Tasha wangambi. Njimbere nayo. Mbade banyomere ko. Wala chisigaza. Wala musigaza mwala wo. Na kwate kasukani. Akukwasa. Nshigale mu bag. Kale zeko mfaso mugato kile kasukani. Nga wetuliya n'ebibida. I don't know. Matai ne azanyi wala. Nze nyatunule wano. Abakulaba bali wali. Simozuminga muko. Kabuto. Munyo. Onosonyi wasibingi naye nsawo yange wekoma wali. Naye sibira kizibu nnyo. Mukama kasita ngambye. Tasha. Enkya ogenda kudda. Bana mugole tulose muto. Baraza ina baza mbadeni sharia. Yusaba haja. Hajati. So ngene makazi sharia. Komeo. Kale mwaba mutu kumedezi nali apate. Tugenda kupata muze. Owulire otya. Ndagoba we waliwe kikoleddwa. Mutu konyogo kubuje siga nsimi. Kyonna kyemukose okuva gye muvodde safeti zammwe zonna n'okulaba kyennina ekyekutte budde buno n'ogambye budde buno ogenda mukama asaasire nawe akusaasire oli w'amaanyi nnyo. Okay. Owulira essanyu muli. ndiwulira Omugaati. sikiraba Kabutto. kitera kiraba Kasabuni. Kasukali. Wani tuludde mu ndoye kasukali sikalabye eyo. kitera kukiraba Okay. Kakati nonga mujema mu mumuli okuwulira okubanga mugenda kunywa kasukali gwe gwani ko. Muzumi ng'omukyalo gwani. Nakiteeka po. Owulira otya? Yokera ku nagamba ya bantu abogere nnyo. Nakikoze kyosinga okwagala. Yogera ku nze tofa. Oyagala kwambala. Olina emyaka gye? Wali osoma? Kati. Wadde okyonyambamu? Kiki ekikukaaba? Nyamba oli nsoma ki? Lwaki okaaba? Essanyu. Abazungu bakaaba nga basanyusa. Okay, kale kasita nkubuuza kasita ntegedde. Ekigere ky'omanyisa ekigiramba. Kyemala kingi. Omuzeeyi naye nakulabye nga tubyetaaga. Yangu. Wali osoma? Kiki osinga okwagala? Njala yazo ennyo ebyokwambala mpale saati engatto n'ebyokusiibamu sapatu kazi wangamba wagira pinki aza nga bagikuba nga bagikuba omwana egwani mpozi kale godifule nkasita oŋŋambi nja kulowooza kujamuyisa kozi ogamba oti amanyalo amasayi erina kiki osinga okumanya ku taatawo mmanyize eki oseka gwe mbuli ebyo omanyi ku taatawo bwavu awakame yogera totya ekiri omanyi ku taatawo nakyo ekiri
nagamba mbanjira n'omujjala n'emitwalekera nsobole okumala ayagala gyendawe kyosobola okusaba katonda kuyamba ate ogamba otya mukulu yogera ogamba otya bwana gerard ng'oli mujasi oli musirikale ayakubeera musirikale ng'okuze wange kikyosinga okwagala mwena mwagala kwagala temala kuddayo kusoma kinawunyayagera kusoma yangu amanaku ogamba oti amanyago ng'olina ekisumuzo mu bulago kiki abumyu obe kugamba bwoba muzeeyi agamba okwogera n'oyiyayiya oyiya mulibiki nsobola okwota kiba amazzi naye amazzi saagakiba bulungi kubanga tesiina akagaali neetaagayo akagaali osobole kiba amazzi amazzi ogaguza bantu osobola okufuna bakasitomiyo mu sitenseni osobera n'amazzi ogakibawa katusabe ki ekirala kyoyagala era nze ne baganda baffe twagala ebyokwambala ebyokusulako n'ennyumba yennyini era nga bemugiraba si nnungi terimu madirisa era nempewo etufuwekira kuba emuli eri temuli madirisa nate ne bulangiti naye tetulina zirimu ebituli empewo kati guli musajja njala mbulire kikyomanyi kutaata tonimba ate totya njala ngambe nsirata mumanyiko kinene kinene taata mumanyiko nti mwavu ate taata nti yalina amaanyi naye kasita ebigere byalwala n'anafuwa takyalina kyasobola kukola mumanyiko nti era mukambwe 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 ennyo naye ate omuzadde omukambwe mulungi abafuziza bulungi omwagala nnyo mwagala katonda singa oba ofune omukisa ogumusaba kyonza omusaba akole taata amuwonye ebigere addemu akole kale webalime oli musajja mulungi kaga tusembeyo n'omukwano gaffe omwe n'omukwano gaffe ono taata nalajja bino tujja bikwasa bano abalenzi lindako tujamaliza mama jangu ajati ogamba otya pozira ddamu wengi abagabo owulira otya okubanga onyumye bwota yagenda siramuka baba musiraamu yani amayembe akiramu eddiini y'obusiraamu njagala nnyo kati jabuuza biwanguusukawaawo kale naye kale njagala mbulire buli omu ambulidde ekyamanyi ku ddadi gwenga gwe omuwala buli akyomanyiza mumbulidde kale buli omu mukwasa kibukibukimu muwe mugenda kujana mwebaze muje mwenire wano na tugenda siibula nabunyamya jangu nawe mukiri jangu tata jangu nawe tata jangu tugire ekibira kakati bana abatulaba enkuba eze tata badde nsaba tusiibule abatulaba saba tutandika okulaba naye ebyokola byonna n'ebyokoze byonna byonna mukama asiima bwojja kujjuzeewo mukama akwongere emikisa okay kale bana mwebaze mwenna mwebaze omundi gumu tweyanziza nnyo tweyanze mwenna
1 2 3 we go kale nze Happy King Uganda program eno eteekebwamu ssente bakiwa mu videos Cash in Business Consult esangibwawo ku Ssekabaka Road ewakaliga nkoze ne Isma ku kamera biwe bitono ebitambudde olwaleero enkuba etukwatiddewo wano atakumira mpeera bankumire mwongere okusubscribinga Sega wankutumiddeko awo Edith Kirabo n'abayise ku TikTok ne mucontributinga tukomawo n'obuyambi obulala bwe tugenda okwongerako ku buno nze Happy King Uganda mbere bulungi mera